twakolebwa ku nsi kuno kusinza Allah. Omuzungu kyagamba nti we are created on this earth to worship Allah. Wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Allah did not create us to eat and drink and marry wives and make a business. No. He created us to worship Him. Allah tiyatukola kulya, kunywa, kuzaala baana, kusuubula, kulima, wabula ensonga enkulu yatutondesa kumusinza. Kyetuvudde twasalawo, kyetuvudde twasazeewo nti ensonga eyatutondesa ey'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala tuteekwa okubeera nga tugyogerako olwaleero nga nayo ye swala. Eswala lughatan addu'a. Eswala mu lulimi Olwarabu kitegeeza kusaba. Era oli bwagamba nti ŋŋenda kusaba mu swala ya zuhuri, kiba kitegeeza nti agenda kusaala swala ya zuhuri. Era mulimu ne aya mu Qur'ani ewagira amakulu ago ag'Oluwarabu addu'a, nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wasalli alayhim inna salataka sakanun lahum. Pray for them. Yali agamba omuntu ng'amaze okubeera ng'atoola zaka ndi musabire, wasalli alayhim, mubasabire abatodde zaka, fa inna salataka sakanun lahum. Okusaba kwammwe kujja kubeera nga kubatebenkeza, kujja kubeera nga kubafunyisa emirembe. Eswala mu lulimi olw'amateeka aqwalun, ebeeramu ebigambo, wa af'alun, ebeeramu ebikolwa, muftatahatun bitakbir, ng'ebikolwa ebyo bitandika na takbir. Oluyingira mu muzikiti n'otunula mu kibula n'oleeta emikono gyo n'ogaa nti Allahu akbar, olwo oba oyingidde mu swala, kubanga muftatahatun bitakbir etandika na takbiira. Wa muhtatamatun bitaslim, ate bw'obanga ogimaliriza osembyayo na salaamu. Eyo ye swala ey'ekisiraamu. Aqwalun, erimu ebigambo, af'alun, erimu ebikolwa, muftatahatun bitakbir, ebitandika ne takbiira Allahu akbar, wa muhtatamatun bitaslim, ne bisembyayo ne salaamu. فرضت هذه العبادة ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة إلى المدينة. هذه العبادة فرضت في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ليلة المعراج استلمها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه mubasharatan bila wasitwa. Eswala eno yateeka, era ng'etteeka eryo baali wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olunaku lwe yalinnyisibwa okugenda mu ggulu. Era mu bimu ku biraga obukulu bwa ibaada eyo nti istalamaha nabi, nabbi yagifuna mubasharatan, maaso ku maaso, bila wasitwa, nga tebayise ku Jibril. So nga zaka yamusanga ku nsi kuno etteeka, hijja yamusanga kuno ku duniya n'amateeka amalala ag'ekisiraamu. Naye bwe kyatuuka ku ibaada ey'eswala, Allah n'atuma akulira bamalayika Jibril n'amugaa nti genda e Makka oleete Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, uridu an usnida ilayhi muhimma, njagala kumuwa obuvunaanyizibwa obunene. N'atambula olugendo olwo, ne bamukwasa eswala 5
ng'ekigambo kiva mu Katonda nga nabbi akiwulira butereevu nti nkulaaliseeko esswala 50. Bamulaalikako esswala 50. Bw'avaayo mu ggulu ery'omusanvu, manya bava okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, ayitira mu ggulu ery'omusanvu ne basinkana jjajjawe Ibrahim. Ovaawa nti nva wa Katonda akoze eki? Yanaliseeko esswala 5 dikale batulabire. Nakkirira mu ggulu ery'omukaaga. Bw'atuuka mu ggulu ery'omukaaga yasinkanayo Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. N'amubuuza nti biki by'ofunye wa Katonda? N'agamba nti bandaliseeko esswala 50. N'agamba nti irji ila rabbik, ddayo wa Katonda wo, was'aluhu takhfif, omusabe akukendeerezeeko, fa inna ummataka la tutiiku zalik, mazima ekibiina kyo abagoberezi bo tebajja kusobola kusaala swala 50. Ng'amuwa advice yaani ye Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu. N'addayo ewa Allah ne bakendeezaako endala 5 nesigala 45. Akomawo ewa Musa bakoze batya? Kibajjeeko 5 ti addayo n'ezo nnyingi, nze nakusooka mu bwannabbi n'obubaka. Wa inni jarrabtu bani Isirayiri, namala ddogezesa abaana ba Isirayiri ne mbalaba engeri gye bakolamu ibaada ezo, ibaada nnene nnyo eyo. Ne bagenda nga bakendeeza 15, 15 era bezituuka 5 era amugamba nti ddayo, nezo 5 zikyali nnyingi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuddamu n'amugamba nti istahyaitu min rabbi, istahyaitu min rabbi, ensonyi zinkutte okugenda okuddiŋŋana ew'omukulu tekijja kubeera kirungi. Ezisigala ezo esswala 50 Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ziyatuleetera era zezatulaalikibwako fil yawmi wal layla, emisana n'ekiro. Esswala 5 ezo min akthari lfurudi zikran fi lqur'ani alkarim, ge gamu ku mateeka agasinga okwogerwa mu bungi mu Qur'ani. Mu mateeka gonna gonna agali mu Qur'ani, etteeka libaayogera emirundi emingi yali swala. Balyogera mu Qur'ani emirundi 67 nga bagenda baddiŋŋana swala 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 swala. Ate bulijjo baddiŋŋana ekintu ekyo kitegeere, baba bakulaga bukulu bwakyo. Ne bakyogerako wano, bw'oba ng'okyerabidde ne bakizza, bw'oba okyerabidde ne bakizza, bw'oba okyerabidde ne bakizza, osigale nga okyali ku mugendo. Kale as-salatu, es-swala min akthari al-furudi zikran fi al-Qur'ani al-Karim, faqad dhukirat 67 marra, yayogera emirundi 67. Bwe baatuuka ku zaka yo ne bagyogera emirundi 32 gyokka mu Qur'ani. Siyamu ne bagyogera emirundi 7. Hijja ne bagyogerako emirundi 10 mu Qur'ani basi. Naye bwe kyatuuka ku swala yo ne babeera nga bagiddiŋŋana. Fa in dalla hadha ala shay'in fa innahu yadullu ala ahammiyati hadhihi al-ibada. Kino kibaako nga kino kitegeeza obukulu bwa ibaada eyo, okugenda nga bagiddiŋŋana buli ssaawa ebeere ng'ekola ki? Ng'eyogerwako. Obujulizi obulaga nti eri farada oba eri waajibu bungi, naye tujja kwogerako
hadisi ayebu ne hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ngagamba mu Qur'ani baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, muyimirizeewo esswala mutoole zaka mukutame n'abo abakutama. Eyo aya etulagira kubeera nga tukola ki? Nga tusaala, nga amurun kiragiro min rabbil izzati wal jalal, ekiva ew'omutonzi litulina okubeera nga tusaala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ye n'atunnyonnyola nti as-salatu rukunun min arkani l-islam, mpaji mu mpaji zaki? Z'obusiraamu. Ng'ennyumba ebagizimba omuzikiti gw'omugulaba baguteekamu empaji, empaji emu bw'ogimenyawo omuzikiti gunafuwa era gukiyinza n'okuguviirako okugwa. Kati n'obusiraamu mabuniyun ala khamsati arkan, buzimbiddwa ku mpaji 5. Esooka shahada, eyokubiri as-swala, eyokusatu az-zaka, eyokuna as-siyam, eyokutaano al-hajj. Bw'omenyako emu oba omenyawo obusiraamu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba mu hadisi gye muwulira bulijjo ti buniya al-islaamu ala khamsin, buniya al-islaamu ala khamsin, obusiraamu buzimbiddwa ku empaji 5: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, nga yempaji esooka ya shahada. Ate nga empaji eyo nkulu nnyo nti bw'oba togikkiririzaamu ebisigadde byonna byonna tebajja bikkiriza. Kino kyoteeka okukimanya. Bw'otakkiriza nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, ne bw'onoosala emirundi 10 swala tebajja gikkiriza. Ne bw'onoosiiba siyaamu tejja kukkirizibwa. Kibolaba okusiba kwa bannaffe abatali basiraamu tebakukkiriza. Olwaki? Nti tebannatoola shahada. Era abamu babbooyi abalina bagirlfriend baabwe simanya abatali basiraamu, namugaa nti nja kukusibirayo olw'ebbalaza nga ate gwe osiibe olwokuna. Yes, ne basiiba tebiriiyo, kubanga ababasiibirako si basiraamu. Empaji eyokubiri iqaamu swala, kuyimirizaawo ki? Kuyimirizaawo swala, mpaji mu mpaji z'obusiraamu. Era bw'oba ogimenye oba omenye obusiraamu ng'obukutuddewo. Eswala okumanya nga ibaada nkulu, fahiya ibadatu al-anbiya, fahiya ibadatu al-anbiya. Bannabbi ba Katonda bonna baalinga basaala. Ibaada ekolebwa buli avaayo kiba kitegeeza nti ibaada eyo nkulu, nga teyinayina gwesosodde mulamaga nti gwe ne bw'otaagikole. Naye bannabbi bonna bonna nga Allah abamu bye yatunyonnyolako mu Qur'ani baalinga basaala. Nabbi asoboka ye nabbi w'Abaisiraamu, ayina abakulisitaayo nga bamwesibako nti waabwe nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu. Qur'ani eyogera bulungi. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Qala inni abdullah, qala inni abdullah ataniya alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Eyo aya eyo etegeeza nti mu ibaada nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu gwe bayita Yesu zeyakolanga mwalimu okusaala. Aya yetegeeza nti nabbi Isa mu byamagero Allah bye yamuwa kwe kwogera mu kiseera nga tannaba kutuuka kwogera, kwe kubeera nti yayogerera mu kiseera
abaana mwe batayogerera. Kala naga nti inni abdullah, nze ndi muddu wa Allah, siri Katonda, siri mwana wa Katonda, wabula inni abdullah, nze ndi muddu wa Allah, ndi muntu asinza Allah. Ataniya alkitaba, ajja kumpa ekitabo. Ataniya alkitaba tekitegeeza nti yampaawo, kitegeeza nti ataniya alkitaba, ajja kumpa ekitabo. Atubulira ebijja okubeerawo mu maaso. Wajaalani nabiyan, era ajja kunfuula nabbi. Wajaalani mubarakan ainama kunta, era ajja kunfuula wa mukisa buli wonna wonna we naaba mbadde. Wa mukisa eri baki? Eri abo abanaaba bakkiririza mu Katonda, nange ne bakkiriza nti ndi mu maka we. Wa awsani, Allah annamidde biswalaati, annamidde okusaala, wa zakaati, n'okutoola zaka, madumtu hayya, ebbanga lyennaamala nga ndi mulamu. Eyo aya tujjeemu bingi naye nga kisinza okwagalamu wa awsani biswala. Ne Nabbi Isa yasaalanga, ekitegeeza ibadatun kabira wahiya min ibadati al-anbiya, ibada nkulu nnyo eri erimu ku ibada bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala ze baakolanga.